muganda ngesula moto akugamba jangu ofune ku motoka kibanyambula wali nnyo motoka weziri ne Masembe yafunayo bullet proof naye yali afudde emmotoka yali emusenga yasalayo emmotoka vocha bullet agitambuliza ku lubengo egenda ekola ekyafaayo bitaala byewandege danka n'emmotoka kyekoze sikirabanga emmotoka kati eyimba Luswayiri yamala ennaku 2 ku kkubo naye nga mbabuuzaako nebeebaza nenyaga mwebale nnyo okubanga mugoberera ensonga za program mbozi mukati atambule fena mbozi zino tuzisunsule tulabe biki ebitambudde mu wiiki naye wali eyo nyinini byowuliddeko nimirwemu ndiwa ne musajja wange leero yatuliisizza pulogulaamu abadde ali mu kwekolako eyinza okwesiiga ebizigo ndaba ataddeko ne kalipusitiiki yerabidde nti bwabakazi naye ojja kutereera mpola we tunamalira pulogulaamu eno ng'onyiriddemu bannange abatulaba mwenna abali baffe balamusizza nnyo nyo bali kutugoberera balabye nga mutugoberera bangi abali mu Seberu abali e Uganda wano bane mu Uganda wano bantu bangi Madirati yagambye basanga embo yabadde ajja kutomera abakosanga kati ate Madirati nagamba nti okutomera kubanga amagezi ge gamuwadde ate namugamba kigenze n'ozandisose neyetereza bwetereza n'amanya lwaki abantu bamukolako debate mu kintu kyabakoze alina kwerongoosa n'alekera awo okukola ebyekisiru ekifo ky'okwewerera abantu mpozi abawizi baffe nyalo bategeeza tuli wano olwaleero nga bulijjo okubatuusaako ebifa mu nsi omwami ono abagambye naye baganze ndi ku nakyo kakati yo olwokuva sente ezigula ebizigo byazamuweddeko mulaba ne bwafaanana kati ate atandise kuwaana nze onyiridde ennaku zino omanye okulwalwayo ali nagamba nze ndi ku nakyo kakati gwe ebizigo bikuggwako gweolinga bano abawala betubaofuna omufuna omuwala ng'olaba ameremenya ati agenda okunaaba ku makya ng'aweddeko bino byonna bino nga bimuyoyo kati yeggwe balamusiza basibo ne bannyabo buli muntu ena woosinzire okukulaba amannya nze Luwa David akozesa David promota ninja kusooka mpisawo buno ebintu nga bibiri Faruku ekisooka tulwaliro tuba ennaku z'omwezi 15 14 okutuuka ku mazaalibwa ga kabaka waffe agambulungi agabiri ekyenjawulo ekiriwo kigana ate yasazewo n'asiima agenda kubeera eri waffe Nkoni anaabayo mubuddu ebigambo ebitambulo anti ebigambo by'obuli ebitambulo ebibuli ebigambo by'abamawa bakabwa naye kakati oba oyagala ebigambo ebituufu ebitambulo ebikwata ku Buganda Ssaabasajja n'abaayo Ssaabasajja kabaka yasiimye amazaalibwa ag'omulundi guno agenda gakwatira mu lubiri lwe Enkoni awo we nasomerawo kaawe Enkoni awo mu lubiri so n'ekirala neebaza omukulu Amisa mu Kigundu olw'okugula eddagala n'agema abantu twetaaga abantu bwe batyo tonga takontegeerayo beyagemyeko abantu bateekera kubeera bagagga ekisumba omukadde wange oyo Faluka abantu bateekera kubeera bagagga ate lino eriiso terikabana lino kano baganda bange abafunye chansi ne babagema ekyo kimwebaliza nawe bakugemye ekyo kimwe ne jacket yino mpya badde amu yakugemye ze bangemye jacket wajitowa amu yankubide simu nangamba jangu bage ebyo abo bangemye benjagala abakola ki era dozi yange era gifuna mu September okudda wano weewaayize kati omuntu ngono hamugwe yagemye n'oli olaba nti ekyokulabirako weekiri naye gwe nkubuuza baakugemye ate munange akati byalobeera oyogera ku musajja anze hamu yangemye era dozi ey'okubiri ndi wa September era tumwebaza nnyo bw'abanga yakugemye ne tuwona kubanga tubadde tukweraliikira nti engeri gy'ozungazunga ennyo ogenda kufuna obuzibu bw'obulwadde kyembuuza kakati twagala n'omwami ono ngeri amu gyamwogerako ennyo otuyambe oba takumanyi naye bambi omugeme omusajja ono asobola tuyitira mawanaye ne bamugema alina ekigambo kyagambye nti ozunga nnyo nenjuga nti pulogulamu nti wali muntu azunganga mawa anti abeera mu kifo omulundi gumu abamu bifo bina oyo siye mawa kakati bano ekiboonoona baawula okutambuza obwongo tebaawula kutambuza bwongo nakuzunga buzunzi kakati bo babeera awo obwongo ne butuula awo ne bubeera nga buli ddaala
nga bonna mawatandika bya luzungu mawola boyogedde oluzungu yasaba oluzungu amanya Ali Farouk nze nga bulijjo njagala kwongera okutumira ku bannyinaze oba be bayita bakadaama abali awo manga g'Abarabu mukola omulimu gw'amaanyi nnyo eggwanga lino muliteeka ettaffaali era omusolo mungi gumuweereza wano basaba mwongera okukola era muteekeyo nnyo amaanyi eggwanga lyammwe lino tulinayo n'omukyali ali awo mu UK bamuyita Joelia bebalekola pulogulaamu eno n'abantu baffe bonna waliwo n'omukyala namulaba bamuyita Precious Manya Precious Shamim bangi tusaba mubeereko mwongere okola pulogulaamu eno nambeemu era nga bwebagambye Saka Nsubuga mpozi embeera gye tulimu mu ggwanga naye nga nsanyuka nnyo olw'abantu baffe mwenna abatulaba ntumirako omukyala aliyuke bamuyita Joelia naye mutumira abakazi wakati mulinayo basajja mpozi nentumirako ne Master Kaliyo US mu Boston awo nkutumiddeko nnyo Nabbanja yalimba abantu bonna abantu b'ekibuye bonna bagamba bafunye baani abagamba nze nkugamba bwe ndi ku nsonga ya Nabbanja nze mbadde njala Nabbanja aleme kutusimaza Nabbanja akole ekintu kimu bw'abawa abantu nga bafunye ssente akwate nga bwe balanga enkalala z'abalonzi era kino njagala kigende ku bubaka bwa palamenti mwenna Nabbanja bw'ajja buli mubaka waali mubanje nti njagala olupapula ngende ndutimbe ku ggombolola abantu bange bajje basome bagambe nti bafunye ssente ow'empigi bagende ku ggombolola beesomeko kuba Nabbanja agenda tubuzaabuza ebintu abiteeke mu mawulire Faruku osoma amawulire naye nga gw'osoma tomumanyi ne bw'anaateeka muwaswa zoni n'agamba nti abeegundi olupapula lwabwe luli kalenda nja kujja ndabeko nti ono nambeemu ndabeko ono nti gundi kandi nze nsaba era mwami Mpuuga kino kikusaba n'obuwombeevu kubanga kati gwe leader of opposition Nabbanja bw'ajja mu parliament mumubuuze nti abantu abafunye ssente be baani akwate buli kitundu omubaka wa parliament buli omu afulumenga alina olupapula kalutayo wekakuuta ogende otimbe ku ggombolola Kayemba ogende otimbe ku ggombolola Alani Sewanyana ojja otimbe wano e Makindye tulabe nti ddala abantu bafunye ssente badde nsaba bwe kiba kisoboka omwami Mpuuga ekyo ekintu okikole kubanga Nabbanja agenda tubuzaabuza ateeke mawulire tusome abantu nga balayite tubamanyi nze Nabbanja tannagaba ssente sinazirabako sinze nanzekka n'abantu abalala Faruku mukati tuweerawo abantu 40 naye ku bantu ababeera mu kati omwo sinnalaba yafunye message n'egi siyina mukwano gwange wadde mukwano gwa mukwano gwange yafunye message ya Nabbanja Makindye wawadde baani ngenda kukkaanya ne mukuluma wa mugambe nti Nabbanja ekituufu enkalala bazituweeko naffe wanene ku pulogulaamu owulira batwetere ku nkalala tuziteeke wano nga nkusomera owekakuto ne nkubuuza nti nakyo Ivan omumanyi okitegeera abantu bategeere naye bagenda buzaabuza kati waliwo gwe bagambye kansali yabadde awandiika wano waffe mukati ngajja natwala nagadde ebikomoyo tiyatuwagira luli okitegeera nagamba natwala gwatudde NRM natwala gatu era kati ogenda sanga oyo kansala ina abantu be 10 bebagenda owa ssente basasaanye olugambo mu bantu nti ssente Makindye ewedde naye nga bakubuuza Makindye ani afunye ssente e Makindye Faruku buli muntu alina mikwano gye giwera 50 bakubuulire alina mukwano gwe yamukubidde namuga afunye ssente Nabbanja ssente ekituufu oziwadde baani gwagamba nti ssente zawedde okugabwa baani abazifunye Nabbanja tannagaba kasente ate obulya Nabbanja kibanga Faruku obanga omubanja naga nti nja kuwa enkya anti enkya takuma aye ogera ku polisi nti yagambidde nti nja kuwa nkya tekubawo musango anti enkya takuma kati Nabbanja tukyamubangiza ddala ate nze nandiyowoozezza nti gavumenti y'omusomero ebintu byesinga okukolera ddala luli nabagamba twali nga tukola ne bagamba nti omuntu nga yabbye omusika tomuteresa ate kisango kati Nabbanja zino ssente baadde bazize kuzigabira abantu abali obubi gavumenti yaziyisa naye gavumenti oba esobola okubba ssente z'omulwadde wa siriimu ng'eggwanga lifa ng'atogamba zino gavumenti oba esobola okubba ssente z'omulwadde wa korona naye atogamba zino anti zino twali ssente bagenda kulya zibawoomera nga zino wabula nalabako lumu honorable w'ekitiibwa Udamani
nga ali ku TV ng'agamba bapromota bafunye ssente ng'ayomba nnyo obwe bapromota bafuna obuwumbi 5 mu miliyoni 5 zino eza Nabbanja ate zo nyingi nnyo bapromota zebafuna ze mbadde nsaba mukulu Damani kakati mbadde nsaba era oveeyo olwanire ssente zino eza promota osooka oziveeko Faruku njagala tugende ku kakati muganda wange Nabbanja njagala nze kwawukana mu katono nnyo baganda bange abantu bannayuganda njagala mukimanye kino Uganda erina abantu abawera obukadde 48 saawa zino naye nga gavumenti yeegamba tulina obukadde 45 obukadde 45 gavumenti yayisa biliyoni 5.2 ezigenda okugabibwa be bayita abankuserwa babalunaleko nga buli muntu bamubaliridde emitwalo 10 ekyo kituufu lwaki biliyoni 5.2 bazijjako sente z'okusindika mu telecom company 1.8 billion newasigala biliyoni 49 n'obukadde 2 biliyoni 49 n'obukadde 2 ze zazirina okugabibwa bannayuganda bafunye ye point gye tuliko bannayuganda bali batajetinga bannayuganda emitwalo 5.2 bino byenjogera biri ku record emitwalo 5.2 bw'ogigabira obuwumbi biliyoni 49 mu obukadde 2 buli muntu ayinza okufuna emitwalo nga 9 n'ezigwamu otegedde naye gavumenti ensobi gye yakola yaggala abantu ne bagenda mu muggalo naye nga abantu be baabala si bali balina okufuna ssente kakuputeza ku Faruku Kampala region metropolitan yokka erina abantu abasukka mu miliyoni eziwera 4 otegedde naye nga gavumenti bwe yali yagamba tugenda kugabira abantu abali obubi naddala abo abasinga okubeera mu town centers kitegeeza Nabbanja ssente zino yazigabye nkikugamba yazigabye nyina n'abazifunye mpamanye makindi ne message kankulageko emu waliwo yaginsindikidde record bagala bujulizi kati bubuno bujulizi message baginsindikidde waliwo yaginsindikidde message nagijjeko screenshot sente omusajja yazigabye bazigabye wezini bazigabye kanjikulage mawa egambe etya you have received emitwalo 10 you have received emitwalo 10 mu 1245 from government of Uganda COVID relief as through Post Bank holiday yino message yino makindi mu kizungu lindako malirizeeko ate si yono yekka abantu bawezenga abana be nalabyeko wabula ne mugamba mpa message enkonfaminge lwaki njagala okwogera ekigambo kino Nabbanja yagabye ssente zino ne ssente zino demand y'abantu abalina okufuna ssente bannayuganda bangi abadde beetaaga okufuna ssente oba n'abafunye bali ssente baagaba ntono nnyo tetwagala oyo musajja wa bintu byakubuzabuza abantu oyo musajja yanza abaana wa movement kyonna kyekiri kubanga ndikankubulire tetugambye twagala be yagabidde abo abantu abano oba 10 oba mameka oba ssente zabadde tezimala ajja atimba olukalala emakindi wali tugambe nti abantu bakoze kyengenda okugamba bwentuuka okwogera taata kansala kati nga wendi nambeemu nzalina okubatereezabo bonna ng'awandiika abo bamanyi ofuna kati ne Faruku ono munne ayinza okuba nga koba abaanayo Faruku agamba message ono wa Nuupu soko baba sajja kana zeno njagala ompo musanzire munyenyole ensonga eno bagitegeere bulungi bakuwa emikisa kinana sente omusajja agamba sente zafulumye bannaye mwafunye message ate temwagala kwogera mazima nga bwendi nambeemu nakiganye ekyo tobanga mawa nemawa yakinnyonnyodde nti tobanga mawa mbadde nsaba nnyonnyole ensonga yange era ensonga eyogoke bulungi kakati w'ofiisi ya prime minister nze newunya nnyo mwami Mawuyi mu Nuupu mwe yajja essuubi ate abantu balina okuva obuyambi obutuyamba yesuubi naalirekayo yitaliiyo anti w'ofiisi eyo y'emu emabega kawe yayisa buleediyo abaana kwe bagenda okusomera mulina omwana gumanya amaka go bawo ka leediyo kibuze Faruku akulira uno yagamba sente ya obuleediyo gavumenti bwe yayisa obuleediyo gavumenti bwe waliyo omwana yalina leediyo Faruku kati nnyo obuleediyo Faruku gavumenti bwe yayisa
bagenda mu factory ne basanga omusajja nga uli alina akalediyo ke nga yakola busepulingi ekyokubiri wano wetuli twagala pikirira antipuliriza kyenjogera njakukaliza abantu ffenna abali wano toli muntu atalimangako ngenda kukozesa olulimi olubi omuntu yenna nga yalimyeko mulumu nemubeeramu ekiwutta ekikisangamu abantu ffenna abali wano toyinza kyengezaku nzi ku nsonga ya mukulu atulaze message mu lumonde osangamu ebiwutta abantu ffenna abali wano nze newuunya omuvubuka ono nayimirira mu bukulu bwe kuba ndabika anaatera okuyingira emukono anaatera okuyingira emukono n'abuzaabuza abantu n'abagamba nti nabba nti yakoze eki mbateesaba siina singano smartphone kino kyali mukukola kino kyali mukukola kikola mbadde nsaba banyonyola program bwe bekulembye kulemera kubalala nga mbadde nsaba mumpa obudde nga wensirise ennyo nga bekulembye controlling nakyo kimanyi nga wensirise ennyo nga mwoge era kukanya buli kimu mupa ekitiibwa kyange uliriza bane muleke mbabuulire wafunye ssente gavumenti ekyabuzaabuzanya abantu enkola eyo omukulu ono alina message ku ssimu ng'eraga nti yavudde mu covid relief naye tagirina nti yazze ku ssimu ye agirina nti baginsindikidde kamalo banyonyola ebintu bino nze okuba bwe bagamba nti bagenda gawa ssente saayina ssuubi lyonna mu prime minister's office kubanga OPM gy'olaba etutta ssente z'abantu z'otamanyi muwendo nga ziyitirawo nazino zennyini abantu zebava okusonda zonna zabuliraawo n'emmere kakati olwaliwo kyembabuulira nze ng'omugunjufu era nali nkimanyi tezijja kukola ki naye bali bakola bwe bati bafunayo abantu abalinga Faruku ne babaweerezayo bu message obwo ne babatunda mu mawulire naki era ne bafuba nnyo babakole ki bawolereze teri muntu yafunye ssente kankubuuza ekibuuzo bano bonna abali mu mboozi mukati njagala mbuuli abasajja b'omukati wano nze siina wadde mukwano gwange oludde mu media owulira mu media tulinamu ekintu naddala abatambula mu music industry owulira bwe mubanga program eno gye tuli kumbweti omuntu n'agiraba namanya nti program egenda kunkuba akwata omuntu ow'amaanyi abeeramu ayogera ennyo n'amunyiga eppeesa bwamunyiga eppeesa kati mukulu ono toyinza buzabuza njagala omwana akwate kamera njagala akwate kamera atunuze abantu betuli nabo bwetu owulira ng'agamba nti yafunye message njagala omubuzabuza bannayuganda lwaki omanye essaawa ya leero ekiswaza omuntu yasibye okusesema ntula mukulu Faruku osulawo mbadde nsaba nsula sebo mu Dubai zone ne message alina ya mu kizungu mpuliriza Faruku mpadde omukisa nnyonnyole kakati mbadde nsala kusobola kudda muganda wange David nze ndi mukulembeze owulira bwe tuba tukola amawulire n'ebintu bye tukola research tuwa obudde bungi ne bukola research sente baali bakomaziga bakulunaku olwokutaano olweggulo olunaku olwokuna natambula nga njagala kumanya sente za gavumenti zeyasuubiza abantu waliwo abantu abazifunye nga njagala kakasa mu kitundu yateekamu n'obudde bw'oba oli mukulembeze olina okunoonya information mupeko obudde
nenfuna abantu bana nga babasindikira neŋŋamba omuntu leeta simulamwulira ebigambo baganda bange bano njagala bawuliriza ebigambo byenjogedde siwolereza nabbanja na gavumenti miliyoni 5 ze bamuwa ziga teziwera na bantu kakadde kamu Uganda demand esinga ki demand esinga supply ontegedde omukazi nti webalibe yawadde sente era bazifunye naye abantu abeetaaga sente bansinga sente zebakoze eki zebagabye gavumenti erina okufulumya supplementary budget owulira ne baleeta sente zisinga kweza abantu balina okuyisa sente endala sente bagaba ntono nnyo omusajja bwange butono nnyo abaali basanidde okufuna ku sente zino emitendera mwegiri mwe mwali abadde bakola mu takisi abadde bakola mu takisi mwe muli ababodaboda munfuna bulungi mwe muli bawaitress abadde bakola mu mabaala mwe muli babawusa bana benkugamba Wumalu Commando yakulira Bawunsers Association of Uganda. Wumalu Commando namulabye ennaku ezo ku TV ku BBS nganyonyola ngera agamba olukala lwe walumukoze eki kiwanda yani sio no wafe mitiana yo emitiana sio no emitiana sio no eni ale mu kiwanda yabaaki ngo yakoze sane musula mu mirimu emiriba mukoze sanyo mukulu kiwanda yali wafe mitiana avayo na de Kampala nga bujjo kunonyamu eni ale mu nemukoze sabya mukozeseza era bikane tuka wegamba nti akiwanda tulina tetukwetaaza bituba tukwetaaza obikoze tukoze iki tukutadde kubanga omusajja engeja abadayirawo NRM ngane bwabeera ku program za show omulabira ddala nga ye NRM muri ku mutima nekyewuunyisa nti wakiri Betty ono Betty ye bafunyeyo bamujinjika namugamba tukwataawo naye musajja wange tebamuwadde omulimu nti gwogenda osena omukyere gwe NRM okitege so nti ategedde NRM entuufu nti NRM ekuwa nekuwa bwemala okuwa nekuba teke negamba nti daye mu bantu bo oba weyisa bubi mu bantu obodde kitegeera okitegeera era kyandibadde kyakulabirako nnyo eri bakyali baffe bonna abali mu kibiina ekyo nti kola byokola ng'okimanyi waliyo akaddeko obutadda maaso g'abakulu abo n'olwekyo kiwanda abekyakulabirako kiwanda talina buzibu naye ebintu bino bitambulawo bityo era abatuwuliriza wano wenjagalira mwetegereze nnyo kubanga ngenda kisonsola bulungi abantu bakitegeere mu constitution ya Uganda akawairo 99 kwogera ku executive abantu bonna ngera kawa amateeka ligamba bweriti nti president okwagala kwe alonda abantu bonna bayagala mu kwagala kwe era balaba abanamugasa mu kwagala kwe eryo teeka lya constitution liwa president obuyinza okulonda executive nga bwajagala n'abantu bonna balondaawo mu kwagala kwe abanakola okwagala kwe nga bwe kukola ki nga bwe kutambula ng'ogyeko kiwanda tuyinza okulaba abantu bangi abalondebwa nga batwine baani naye ogenda banoonyereza nga bonna bategekebwa okukola okwagala kw'omusajja kakati kiwanda ye yafuna ekizibu kimu anti kiwanda wano we yava mu century omukulu oli bamupika nnyo kati mu kumupika ng'ate abakiwanda be bamusudiya nti akalu tukakola ki tukalina
kati yagenze okulaba Kiwanda n'abuuza kati bano baba boogera biki bakulutukayina ate bampugiza buwujja kakati Kiwanda olwaleero bamujja mu ntebe okuddako ebbali ate basoose mulwanyisa mirimu mikyafu be yalwanyisa ate babaddiza woofiisi abadde mwakumwanjo nnyo mu kulwanyisa Kadaaga Kiwanda akubye olutalo lw'amaanyi kakati omukulu ono kakodyo kaako asobola okukyayisa n'ab'ekibiina kyo bennyini bw'obadde olimu kubanga nseegumire si yadde wabadde Kiwanda abadde ayogera lunye ku pulogulaamu wamulaba nti Kiwanda ate ye yamulwanyisa nnyo yamugamba maaso ku maaso n'amugamba nalipootingewo emirundi emeka wannyamba ki ate gwe obadde onkuba bukubi kati bwe bakuŋŋaanya information eyo omanyi bakiwanda abo balina mulala bakubuulirwaleero Kiwanda kyakola ku TV n'ayogera n'akola si kyakola emabega alina entalo zabawo movement ze balwana kati wabeerawo w'amaanyi ayiseewo n'akajjala bw'oba okubiddwa kati Kiwanda bwe batyo bamugye mu system naddawa Kiwanda nga muzzukulu wa Nambi nze nankwasa ennaku gyankwasa Kiwanda ye muntu wasinze okujja mu mawulire ng'ayogerera ekibiina kyenaale mu myaka 5 gisembyeyo era mu kalulu ako yakola nnyo mu Buganda era ndowooza singa si Kiwanda n'ebitundu ebibafuna mu Buganda tebalikoze ki tebabifunye bamukozesa ne Kiwanda kyerabira nti mu kibiina kyenaale wale bayita ba police makers mutegedde gwe ne bw'obaani ate ba police makers abo mu kamera tebalabikiramu tebakwatwako kyeboogera kyekikolebwa kakati President Museveni kano kazannyoke era President Museveni bw'aba ayina ekifo kyakwagaliza oba kyayagala obeeremu oba otya oba olina okifuna so Kiwanda baamuzannyisa byonna nsobola okuwa example President Museveni bw'ali ayagala Jacob Oulanyah abeere speaker abantu beeziringula ng'agamba Jacob yalina okuba speaker abantu bonna bali beetoolodde nga bagamba kiki tugenda kulaba wembeera mwenaale musimanga abantu balwanagana kyakomekkereza asazewo Jacob ye speaker Kiwanda bamuzanyisiza tepo weekwekule bamuzanyisiza tepo weekwekule ne bamulaga nti tebamulonze mu cabinet tebamulonze mu ba state ministers tebamulonze wadde ku bawabuzi ulidde kakati ne musajja wattu n'abeera ng'alina okusuubira nti osanga kino ekisigaddeyo era teyejjaayo yasigala ayogerera ekibiina naye ku ssaawa envannyuma ne yejjaayo n'agamba bino byonna bigize naye ffe mbadde ntajetinga wano era ne baleetamu n'akagamba nti Buganda mu gundi eri tulina ebifo 6 NRM inako 4 ebisigadde byonna 3 mu West waliyo 2 mu Eastern waliyo 1 kati Buganda abadde asigaddeyo yafudde kirina kuba kya Buganda kati muganda wange nalabira ddala nga kino ekifo tewali muntu mulala ali suitable okujjako ye naye nga bo bamuzanyisa era mu 6 abasembyeyo naye nga mwali bamuteekamu otegedde naye tebakulimba nti mwenali mbabagala ekifo kifune tosobola kifuna wabula badde bakimanyi Kiwanda tagenda kukola ki kukifuna beeribe nkugaye ba police makers Kiwanda bamukozesezza ne bamumala ne bamusuulawo kisooka kya byonna nze mu ndowooza yange Kiwanda ayina amaanyi ayina amaanyi omanyi lwaki ayina amaanyi andi Kiwanda onaku yagambako mu bukunya lya Museveni erya Janet nalagwe video na byamenyera movement ayina ne woye wangamye awo ayina ne woye wangamye akabonero naga kulinya lya Museveni n'erya Janet n'erya Muhoozi nga bonna ebintu byonna byamenye mugala David Zodiwa katono kanyongerezeko kyo kyennyini katono nnyo sagala mbale sagala kuyingira ku debate omukulu oyo ekyasinga okunyiza ffe abantu abamu abamanyi police ze NRM yatuka ko sebo ngo omukulu yayita namba 4 namba 4 kumanyi talina mu police makers be NRM nenga yayita namba 4 yasuka ne wayinoko ayina nga bamaze okuba mu Museveni nga amaze okweyita namba 4 nga amaze okweyita namba 4 yakamba mu ggwanga lino ndi namba 4 namba ze kwe kumubuuza nti wenaze waka akaana kange ne kambuuza Kiwanda abala atya ebintu namba 4 nga movement ogibala ogiva mabega oba mu kutandika maaso ng'ovudde Kaguta Kiwanda ali awo mu namba 4
kati Kiwanda ng'amaze okuba nga amakoyo byonna ebintu n'amala okwetuumatuuma nti nze ndi namba 4 era sigambwako bali abasajja bamulaba bannamba 4 bwe bali mubuze nekano kanyongereza kano Kiwanda n'awalayo mpande ddiini Kiwanda twagala amanyengeri gye wala katawafaaza bamusala yavuma bali n'agamba bamusala bazze ne bayogera Kiwanda twagala mubuuza enamba ye mu basajja kuba abasajja bano bali bajja nga bava mu nsiko balina enamba zaabwe twagala mubuuza enamba ye gye yajja nayo ye ng'omulwanizi w'eddembe nga batwala obukulembeze enamba nyamazima ga Katonda amatuufu oba yetuuma enamba z'abasajja kyo kimukubya yabimaliriza ngende wamma nana mbadde nkyayongereza ku nibyo efaluko ekisinga okunnuma Kiwanda kisooka ayina amangu ekyo si kimenya yakuba akabonero ye mwennyini ng'agamba erinnya lya Museveni n'abalala mwetoolodde naye byonna faluko ekisinga okuleeta omukiro ekintu kimu ti Museveni abantu bakozesa abaana baganda kati amala okuboonoona Kiwanda ano bamu obwatuwalize yatukolera ekintu eki kyajjaga empaka z'obubiri ekitwamufunamu ng'abaganda kukunamya bannyinaffe n'asooka leta abakyala n'abateeka wali ku gundi Palo of Africa ne Rolex Kiwanda abantu abadaga nti tufunye ngaffe naffe abaganda tufunye omuvubuka munnaffe agera kubaako kyatukolera yateeka Rolex n'ateeka empaka z'obubina kati end of the day bamukubye ettale naye nze kyenyinza okugamba nti waliwo olugiimu ezempya ey'abaganda bafe bagezi mu parliament nga Mukulu Kayemba Solo n'abalala njagala kino kibeere kyakulabirako bo nti eri gye bagenze waliyo avuga atudde ku seyali ng'avuga bo batudde babegamu nti essaawa yonna saagala muganda we Kayemba agwa mu nsobi nga Mukulu Kiwanda gye yakoze kati Mukulu Kiwanda omanyi faluwa kyasiza okubeera kintu kibi kubanga obadde okeereewuwo n'osaala akacaayi we kali ku mmeeza ng'amagi we gali awo wano waliwo omukulu omubaamu ekifo kye yaliko yagenda okuddamu okukuba essimu kati kuliko airtime ng'ebbanga yonna lyamazeewo tateekangako airtime oyo omumanyi ebbanga yonna lyabaddewo tamanyi nti kusibasako airtime naye bamuje ekifo kye yalimu yagenda okuddamu okukwata essimu y'okuba waati ne bamugamba ssebo tolina kaita minaga tekisoboka kyava abuuza banamugamba nti Museveni kasita akujja woobadde kati Kiwanda ateekeddwa okukomawo mu bantu nga ddankitwagaleetwa emitiana ateekeddwa okudda emitiana kati awa mugezi waba ada ayinayo obutaka bweyo Kiwanda kati essaawa kangende wamawa abavuka mbawulidde bulungi nnyo era mbeebazizza bannange okuba nti bateesezza manyi wali mu Luzungu mulimu ebintu nga biri waliwo empty team wabaawo empty head wabaawo mu Luswayiri mudomo peke yake mwerere kakati baganda bange bano beenoone we bagwa waliwo empty head empty tin ne mudomo peke yake mu Luswayiri kikyotegeeza abivundule mu Luganda alina we yabikopi nenze mbadde nsaba mwami mawa ateesezza bulungi nnyo naye mbadde nsaba abitulize mu Luganda wabwandisana ku ssimu sooka ne empty head omutwe oguli empty nga guli muti kintu kyonna kifaanagana kiina empty tin omukebe omukalu nga temuli wadde amazzi temuli wadde otyo ne tudda mu ky'Oluswayiri kye bagiyita mudomo peke yake tyakuba bukuli mudomo naye talina makulu obitegedde nembuuzikanga ŋŋamba ti baganda bange beenoonye we bagwa ku mudomo peke yake empty tin n'empty head kyobola bulijjo agenda kumala obudde bwaffe kyali awo leka banyonyola lwaki mbadde nkugamba buno obudde bunyiga tolina kyamakulu kyonsanga nga kyenjagala ensonga okuddako era Kiwanda baganda bange abo simanyi oba bategedde Kiwanda eyabadde Kiwanda babadde bamulonda okugenda mu East Africa yes agende abeere naye ekintu ekyo babadde bakivuganyako okuvuganya
nga bangi abeesimbeewo era mu kwesimbawo ekintu ekyo ne FDC kyegenda okukola negundi ne NUP kyegenda okukola kuba NUP Bongo yayaze waliwo n'omulala awo FDC waliwo n'omusajja ono w'amabuyego gwe yawangula ow'Ekawempe abantu ekifo ekyo bakivuganyako ne mukuba obululu ne bakulonda akalulu kakusuula kola nze nabagaa nti bwe mba njogera soogera nga nnumba muntu omuntu aba nga mulabye nti soogeza bukyayi eri omuntu wabula njogera ekyo kyemmanyi era bwe kirina okutambula kakati Kiwanda ng'ogyeko Kiwanda ennyinnyiri mu mutundu yeni alemu agifunyemu nnyo. Ani afunye mwenale? Kiwanda. Afunye mwenale? Kiwanda tasobola kugamba nti ya alifiira ku bukulembeze bwa NRM tubatamulonze mu kifo obwo buki kyogwo musango. Kiwanda wabanga kuno teyayiseemu nga bamukubya akalunga bwakamukubeeri n'akkiriza n'atuula asigale ku kifo kye kyaliko ekya Buganda ki kubanga ye vice president wa Buganda. Ekyokubiri tozagamba nti bamusudde nga Museveni akyalina ebifo bingi kuba ne Kamya omulundi ogwasooka luli yamuwa kifo yazze wano yamuwadde wanakeera enkya n'abaako ekifo n'akimuwa tunagamba ki tunamukubiriza anti tulyamukubira engalo tunzite ng'ate fe abadde boogera oluusi ate twekubira endobo nga balina bamutadde so nze tenyagala abantu bonna ababa boogera oba abawuliza ebitusooka ebbira abangafe tubitegeera tuleme byogera mu bukyayi oba omusajja omukulu oyo yayiwayo nnyo omubiri yaguyiwawa n'ava mu kyalina okukola anti yaguyiwawa toyinza kugamba mu linnya lya Museveni n'erya atambudde Uganda yonna n'ery'omwana ng'akola ekintu ekyo kunoonyeza Museveni bali abasajja nabawadde obudde bumu kati ekyo kituufu ye yakyamukira olwabwagazi wakola ki bwalina ate si Kiwanda yekka bantu bangi waliwo omuntu gw'osanga bw'oyogera ku Besigye akuba waliwo gw'osanga wayogera ku Bobi Wine Muggwa yagamba emmotoka ya Museveni jana yaki kati ye amusingira ne mukazi we kakati ebintu ebimu abantu bwe batya bafaanana nga Kiwanda tetulina Kiwanda yekka tubalina bangi ye n'alaba omuntu n'agamba nti ono ye kabaka tinze bwe ntuuse wano sebo ebyange byonna biwedde kati eyinza obanga endowooza ya Kiwanda kole ebeera mbi ku ndowoozayo naye ye ayinza okuba nga ye nga okusinza bwe yali kwawo n'agambe wemityana naye Kibanda oyo amaze mu palamenti si myaka 15 kati 15 NRM tolina ogambira nti yamusudde yamuwa ebisanja nemuwa buli kimu bagenda mu kamyufu tebamuwangula ogamba otya ni Museveni ya Sudan. Kiwanda alina byakoledde tourism ngende wadankana tourism yo talina kyalikoledde kubanga era nga oyo bwe yayogedde Davidcom bwe yajjaawo yalokingalo lekisi kugamba nga sibitegeera naye mubuufu awo saalitegeera ki naye nga nze kyengezaako okugamba sagala mugambe nti Kiwanda okuba yagudde mu kalulu kyogwo musango bamusudde Kiwanda byafunye mu NRM bimumala ne bwataddamu kukola ki fe nyini fe tugamba wano nti abantu banaafiira ku bukulembeze bweyo n'abantu abala bakole ki bagende bakulembere so nze ensonga ya Kiwanda ekirala bayogedde ku namba 4 namba 4 waki mu government mu NRM Museveni ne wabaawo oyo ogundi oyo ani Kigongo addako abasekretary general addako oli gundi Lumumba wabadde addako yoyo Kiwanda n'abalya so teyajeyita bwegisi mu bya NRM bwe bityo bitambula w'ekibiina kyabwe bamwita president yaba chairman amudirira Kigongo addako awo owokusatu mu kibiina abasekretary owokuna yoyo Kiwanda saabadde takyetuuma bwetuuma kulyawo kye yasaba tikulinnya lya Mungu ne lyani ekyo yakola mu nsobi naye nga bakirongooseza nze Faruku nziyinza n'okulowooza nti ku bya tourism Kiwanda byamuviiddeko n'obutamuzza omuwa minisitule bagenza okulaba nga ekituufu tamanyi yakola nsobi ki naye ddala Kiwanda anti oyinza kubanga obulambuzi Muganda kati ate abantu yali bagaba bajja balambule bubina talina bulambuzi bwe noddira bannyinaffe n'obaleeta n'obateeka awo obubina ne bubeerawo Rolex ze tugudde ne bamusiga nsimbi ze bamanyi tuba nazo okitegeera
nazo nazera nazo kya bulambuzi Kiwanda teyagattako. ne batuula talina kyagattako akati omusajja ono ayogere ku kyobubina era leero simanyi lwaki tobuwolereza togenda kunsiba simanyi lwaki tobuwolereza bubina ng'ate obwaga owuliriza oyogere ku kyobubina kati Kiwanda yajja anti oleese ekintu nga kirungi ku luno naye kankyogereko obwira bubi n'ekineewunyisiza kwe kuba nti obubina ate ku luno obuvumiridde muganda wange ono kakati omusajja najja gwe n'ogamba tugenda kukola ekintu n'ogamba ntaddewo empaka z'obubina mu bintu byonna ebiri mu Uganda byetaaga kyokka nekyawusa Faluka tini nnyo Kiwanda bwe yali alookinga Rolex wano ekkenya manyi kyebali bakola era mukulu Kiwanda balookinga luguudo lwa Galiyamu bali balookinga Galiyamu wano nga balookinga mukulu Kiwanda ali ku Rolex kyokka nga Kiwanda akola tunenyania n'obubina tunya Kiwanda kinage nti alina amaalo omusajja teyeeyita bweyisa mbadde nsaba mpabulemu katono mawa kyabadde agamba omuntu yenna mu byobufuzi agenda akula kati bw'ojja n'ogamba omusajja amaze emyaka 15 mu paliamenti kimala ekyo kiba kyabulyazaamaanya Kiwanda yeerekereza obwemupi n'agamba dindako yagamba nsavinzeeko emyaka gino yeerekereza bamukuba mu kamyufu owuliriza ebigambo n'ayagala ogenda okwesimbawo ne bamugaana n'abulekanga n'okukaaba amaziga agatonnya nga gamwe ebigambo byange njagala obiwulirize buli muntu wadde mu komenti nga beyagadde bangi babakuba mu kamyufu KNRM ne bagenda ne bajja ne beesimba okubona mu ne bawangula otegedde so Kiwanda ng'omukuba second members bwe bamuwangula mu preliminaries yeerekereza n'agamba kasigane ng'akola emirimu gy'ekibiina ng'asuubirayo something better okufuna obuyinza owulira gavumenti ng'emaze okufuna obuyinza so gavumenti bwe yabadde emaze okufuna obuyinza omusajja ku levo y'abantu nga gundi nga muganda wange kubanga abantu bonna beyakola naye balumumba baani bonna babawadde ebifo mutegedde so mu bantu bonna Kiwanda yabadde nga odd man out balumumba baani abatakola na mirimu gy'amaanyi babawadde positions kitwali tumusubire Kiwanda alinga kwegamba agamba si omu ku baana abo abasunsulemu ab'ensonga so alina okwenoonya muganda njagala tugende ku nsonga ya Betty Kamya. Betty Kamya yafunye obwa IG Inspector General what government bisobola tabisobola ngenda kuddayo wali eri we nagambidde nti pulezidenti ayinza okuba alina abayibaganiza baweri ekikulu wawulira nga ukola statement nga amaze okulonda baminisita nga tuli ekololo yagamba nti natuuka n'okwesibira mu kasenge nsobola obasunsula bulungi nga siina alabye okuba benkola ki benjagala era nkakasa bajja okunkolera kyenjagala kakati pulezidenti waba alonda abantu era mwami Mawooyo alina ebintu bye byayogeddeko n'agamba emputetiini simanyi mudomo peke yake ne emputehead simanyi naye bayinza okuba byonna babigamba yeye n'abirikodinga bulikodinza kuba ensonga kamalo gikuwa bw'abadde ayogera ku Kiwanda agambye nti afunye bimumala anti bwe tuba twogera ku minisita ne MP twaligambye nti akoledde abantu yatunulidde kufunako kwokka kati ani mudomo peke yake bayinza okuba babigamba era nze sijja balimba abatulaba njagala nnyo omuntu ayogera mawa ne bw'obeera ng'eyo oli mu komenti n'onvuma n'okola ki njagala nnyo omuntu akikola kubanga obwongo bwo kati obwongo bwa munnange ono bambi tebumusobozesezza kutegeera kati olwobadde bumusobozesezza kutegeera ne weesanga ng'era asigadde tategedde so kyembategezaako mulaga mwali ku mudomo peke yake nti mbadde nyala omulaga ayogere ku kintu ng'amanyi ye mulaga nti Kiwanda babadde mu kuvuganya akalulu ne kamukuba ekyokubiri kyembadde njagala ategeere nti mu Kiwanda ebintu byafunye mu NRM buba butakuta kati awonze aba agudde bwe tuba twogera ku minisita ffe nga twogera abantu labeeyo nga twogera eri eggwanga n'abantu bategeere bulungi tuba twogera nti minisita oyo akoze eki
eggwanga okufunamu abadde MP emyaka 15 ab'Emityana abakoledde ki kye bamujjukirako okitegeera so tetwogera kufuna kwe ontegeera kakati obuweereza abadde mbuweereza ono omukulu alinga agamba nti abadde akakasa mu nnimiro nga yeesuubulira era yeefunire kakati abo mawalina okwetereezamu abeera n'enkola eyo ejja kuzza nnyo ebintu bye tulimu emabega kakati bwe ngenda ku Betty Kamya nsookera ku kiri kye nagambye ku kawaayiro namba 99 mu constitution y'eggwanga nti pulezidenti alonda okusinziira ku kwagala kwe ne kwakola ki omanye omukulu oyo yagenze nagamba Kiwanda yagenze n'avuganya mu East Africa n'agwa ne bamuwangula eyo option yabadde asigazza nga wanoona amaze nnyo okugugumuka okugenda awo ayinza kuba yejjusa lwaki teyagenda era mu Kiwanda munyivu nnyo nawulya amawanga akudaala ayinza omukola ngole yagambye menyamenya Betty kakati Betty Kamya yava mu FDC nakola ekibiina kye bwe yabuuka mu kibiina kye nayingira movement statement waziwulidde bulungi ng'agamba nti ebbanga lye mmazeemu emyaka egyo nga mpeereza ginsingidde ebbanga lye namala eri nga ndi kuwaalaala y'omukulu kyakola kyekyo kyayagalira ddala anti pulezidenti talonda bantu bano nti bagenda kukola alonda abantu abagenda okukola okwagala kwe nkuwa ekyokulabirako palamenti eno ng'eri ekyankwazi nga maze okwendagakaba NRM wabulya statement ya pulezidenti yagamba mugenda kudda mu palamenti mukube waalaalaala ebintu ebitalina makulu mulidda ddiikuula ekigambo kye yakozesa mu Luganda olukufa baba baddiikuula n'agamba ye palamenti yinza n'okukola ki n'okuvaawo ekitongole ekyo ekya palamenti n'akissaako akazito nga yekayagala n'ekyamateeka n'akissaako akazito ekyo mbadde mbiraba abasibe babata ne babawamba palamenti ne baagala okuteesa ne bayingira abesifu ne bateekamu emigere kati ekitongole kyasigaza ye kyatwala bino abiwambye buwambi kiri kyatwala bakola kyebaagala Betty Kamya bano tebalina bukugu bumala wakanya pulezidenti mukulu kino tekijja kukola bulungi kino kyekyandikoze obuki kati ye pulezidenti kyayagala olw'ensonga kankuwa ekyokulabirako ekyabo otegere kyenkugamba kyengenda okuyisaawo nga tugenze mu COVID bawa prime minister's office obuwumbi 59 bagulira bantu mmere ne bawa gundi minister of health obuwumbi 14 bwakugula ddagala n'okozesa ebiddako naye amaka g'obwa pulezidenti ne bagawa obuwumbi 905 eyo supplementary budget enyongesereza senga wabeerawo obwetaavu kati obuwumbi 905 ne bawa UPDF obuwumbi 10,400 ze trillioni 4 ne bagamba nti fayiro yaliko ekigambo confidential bizaali bigenda okukola nga byakyala kati kyengezako okukulaga nti fano mu Uganda tulina enkola etambula bweti ate gavumenti yebizimba omukyala Betty Kamya mwekitiibwa kubanga mukyala muyivu byakozeewo abikoze ng'omuntu personally ye ng'omuntu ataddeko ettafaali ku ggwanga naye nze nina okusoomoozebwa oba nkiyite okwennyamira abantu bangi bagenda bakula myaka mu ggwanga limu batuuka ne bava ku mulamwa soogereza ku mukyalo oyo ewagundi wano yabadde owerubaga bagenda bava ku mulamwa gwe batandikawo batandika bantu bali strong bali gatetafaali ku ggwanga ne bagenda bakula kati Betty Kamya mukyala ali myaka nozanga 65 mukyala akuze ajiweza kakati nkaga nga mwetaano naye ku level ye newe yali atuuse waliwo bintu nali sikyamusuubiramu yaswitchinga kubanga yaswitchinga yali president wa Federal Alliance simabi kibiina kye nakiswitchinga naddamu NRM naye omuntu yali azimbye foundation ey'amaanyi nga Betty Kamya yali ayogera ku federalism ne Buganda n'ebirala naswitchinga olunaku lumu nadda mu gavumenti ya Mwami Museveni otegedde obuweereza bwe bwonna bwakkakkana otegedde twali tumusuubira okubanga agenda kuweereza naye mu gavumenti ya Mwami Museveni tebaweereza mu gavumenti ya Mwami Museveni oba ku biragiro era abantu bonna abalondeddwa mu kabineti owulira mulimu abaweereza direct mulimu abaliwo ng'ebifaananyi Betty Kamya yali badde asobola okukola naye ekifo kyalimu
alinga aliwo nga kifaananyi talina bumanyirivu talina obumanyirivu Betty Kamya ali experience ekimala newankubadde sirooya omukugu naye eteeka ligamba omumyuka obwo aba asobola okuba nga looya nga bwe kiri osobola okusaninga mu kifo ekyo era ndi sure parliament egenda mukolaki egenda mukkiriza njagala kuwa example bwe badde balonda ba IGG balonza IGG ne balonda ne permanent secretaries okumanya mwe Museveni yatulaze nti wano we bali abantu bo balina abantu baibwe bakyali njagala kubulya mwami Faruku amawulire gogedde nnyo ku mukyala atwine Diana atwine babbye ssente bakoze eki naye nkubuli yasigadde nga permanent secretary wa minister sabo okuwabula mwaka okuwabula mwaka Diana atwine goyogerako olwedda ya state house omwana wa Diana atwine muzo kati munoonyereza amako oba omukyala Diana atwine asome okutuukiriza ebigenda bya mukama we kati mwami Faruku asooka nyongereza ku mulamu ogwo asooka nyongereza ku mulamu ogwo wuliriza njagala kuddamu wano we tuli mu ggwanga nakugambye waliwo be bayita abakola ki abakola policies ba policy makers kakati abantu baffe abamu wanaddala wano mu Buganda n'ebitundu ebirala President Museveni wonna abalonzi nga baliwo nga bifaananyi tebagenda kukola mulimu gwonna direct wabula balina okubanga balagirwa kola kino wabula nga tebasaanizayo n'agamba nze nkedde ku makya ngenda kukola kino mutegere kakati njagala kuzzayo wali ojja kunsonyiwa okwogera njagala nnyo okwogera ku mukyalo ono atwine for example ye permanent secretary wa minister of health atwine waliwo akagundi akaliikinga mwakalaba kali mu parliament omusajja yamu yali member of parliament omupya ng'agamba njagala kulaba amadamu atwine yaliwo oyo abantu akolekinga billions and billions of money sani zaffe ziriwa President Museveni kyali ku record yajja n'agamba nabagamba muzimbe egundi muteeke mu malwaliro ebitanda emitwalo 4,000 amazima ga Katonda Diana atwine yavayo n'agamba President ku ssente ze mwafulumya twagira twakolako ebitanda 10,000 difference ogiraba mitwalo nga 3 kitegeeza kino ssente zonna baazibba ne batuuka nokka ne babayita mu kakiiko ne bagamba nti ssente ziri ku akawunti simanyi akawunti yaani ne mbuuza akawunti abantu abali mu emergency nga batadde ssente zijje zikola emirimu ziri ku akawunti yaani Betty Kamya omukyalo ow'erubaga yasulawo ekibiina kijama kyasooka okukola ewe nanga sinaba kugendayo kakati ninyo yavudde okukebabega omukulu mawa kibayita omuntu okugamba nti ati bamufunyeemu ye kiyaddaga nti Kiwanda afunye ebintu bingi kyekino nga Faruku kiwakola noga abaganda bange mujje ekyo kirega tukole era abantu bakifunyeemu nkakasama bannamba emu naye afunyeemu so tetumala Faruku gwe byofuna oba tumala bameka abakuliko emabega abafuna mu kintu ekyo kati ye mwami mawa ye obwongo bwe byebega bisatu byaleese byonna bifaanagana byonna bikola ekintu eki byonna bikola ekintu kimu era ye mwennyini mwami tabuzaabuza ye yewaddeko amagezi nti omukwegwe mukalu kubanga era akize mulukwe n'agamba nti mukulu Kiwanda ebintu byafunye mu NRM bingi so mufo kyokka nti mukulu Kiwanda akoledde abantu b'emityana ebintu biki ng'etulu wano mawe tafuna kusimu yeebwe kati bamukubira ekyo nkivuddeko kaakati omukyala Betty Kamya ekifo kye yagenzeemu nga mwami Faruku wagenda mukyala mugezigezi asobola naye ebiseera ebisinga Faruku gye tukumugenda nga tukola ebintu ebisinga tubyerekereza ate wewegendeza mwami Museveni abantu be yalonze ku ligiimu eno mwami Museveni alinga kati ali mu kwekuumira mu buyinza bwennyini kubanga wogenda eno mu passport yataddeyo muwozi ebifo byonna ebisinga byonna kati byetolodde bannamagye ebifo byonna ebisinga bwe byalonze ne passport badde yafa yetaaga ndowooza yetaaga mukono mukalu anti ebifo byonna ebisinga byonna byalonze passport zaali zafa wano mu Uganda ani abadde yazita wano mu Uganda bateeka yani bwe bateekayo mutene wano mu Uganda ebintu ebisinga byonna mwami Museveni yabyagala bikolebwe nga wabyagala so si mu baba atadde kivula nti Betty Kamya bamulonze omumyuka we kate
kati mu bufunze omumyuka w'omukyala Betty kamanya mumyuka ye mumyuka kubanga amateeka kagamba ekifo ekiteekeddwa okubeeramu omuntu nga looya obanga mulamu nga mukugu y'amateeka kyobula nga bamumyusiza ye mumyuka we so si yali mu kintu kati era Betty bajja kubeeranga esima mugere kati twagala ensonga eri kukubu kikiina mutongo bamudomo peke yake bamala okutwala obudde nga boogera ng'era bali ku mudomo peke yake ekyo kibadde kirungi nnyo naye nsooka okugamba abatuwuliriza oba abatulaba nina ekigambo kyentera okukozesa kiriwa kyokugamba nti omulungamya w'eggwanga abamu tebaagala kiwulira olw'okuba baba tebakitegedde naye nze omundaba nga ndi puroguramu eno ndowooza siwaanangako muntu ate mu Uganda tulina enkola eyajja era bannaffe abali ebweru n'abali enjala mu kiwuliro waliwo abakimanyirira nti bw'ovuma Museveni nga Museveni akuyita kyova olaba nti abantu balaba wano ku kamera oli n'agamba Museveni naye nga ku mutima sikyakola alina password gy'ayagala tukyalina abafaanana ba full figure bangi ye bw'anadda wano n'ayogera ku Museveni n'awaana gundi ajjako era akole ki amuyita oba bamugambye nti aneggwe lwaki onkalakata nnyo naye nze ng'omulungamya w'eggwanga njogera nga siina muntu gwe neekubidde saagala nti Museveni ampite nti buli olaba kubanga yenkola eyajja wano Museveni azaayita abafulufiga ngo balaba bamuvuma social media n'abayita kati nkirabye nga na wano waliwo abakikozesa ne balowooza nti balungamya ggwanga lindako balowooza kamuddemu kasooka tandika kukola puroguramu eno abagoberezi baffe bonna ndyamuddeyo mugoberere puroguramu zaffe zonna ng'ekulu wano oli yali agambye mwami Museveni amuyita okujjako mwami bawa ekyo nkyogera nyina amuyite ekyokubiri kufa abali wano wali yali akozesa lulimi lwonna nga luvoola mukulembeze wa ggwanga kubanga oli mukulembeze amugenda Museveni genda ffe twogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga ekijiiko tukiyita kijiiko otegedde tetwagala muntu nga yagize ekintu atugambe nedda kakati kyekizibu kyofunye kyabaami abo bawa obudde bunyine boogera kati ate wemmala okwogera baami ne bajja bataase kyembadde ngezaako okulungamya kyabantu bangi bajja ne beefuula naye nze kyenjogera lwaki nlungamya ggwanga ti bw'otunuulira ebyobufuzi bya Uganda we biri kati gambawo ekyokulabirako kasinagenda na ku Museveni nono Betty tulina abantu kati nga waliwo ekibiina kya Nuupu nga bw'olaba omuntu gwe kyakeera ne kiwa okubanga yakulira amateeka mu palamenti ne balekawo nsibambi nga tulina omuntu nga Ssegirinya nga bw'olaba akakiiko ke bamuteekako era nze mbadde nsaba muganda olumulala bw'obanga tugenda okukola puroguramu otuweeyo obudde abantu basobole okunoonyereza okumanya ebyobufuzi bya Uganda wano byatuuka abantu bangi nnyo ng'oggyeko ne Museveni ng'oggyeko bawa abantu okuviira ddala mu balonzi nakikugamba nti bawa abantu abatasaanidde mu bifo ebyo kati bwe kituuka ku NRM oba ku Museveni oli n'akijubisa nnyo naye nganze omutunuulizi w'eggwanga era atunuulira okulungamya ndaba abantu bangi ebyobufuzi bya Uganda we byatuuka ti abantu bangi bagenda mu bifo nga tebalina kukola ki nga terina bigendamu kakati Betty w'omutunira n'owa Betty we Betty akisobola ekifo ekyo kubanga ekisookera ddala bw'abanga Betty kubanga waliwo oli omusawo omukyala Mulyagonja yalagiranga abantu ne bakola ki ng'omuntu aziza omusango alidde enguzi ne bamukwata Mulyagonja si yagendanga wa mu kooti awoze sooli ye yagambanga nti okusaana kino na kino oyo mumukwate n'amuweereza ewa looya n'agoberera wamenya kino na kino kubanga ye aliwo kulaba nti ebintu bya gavumenti ono yakola obulyake mu kino bw'amanya nti obulyake yabukola ng'agamba gundi mugende mukole ki munoonyereze ku oyo kati bano bagamba nti mugende munoonyereze ku bade gwama balina obukugu okunoonyereza ki
okunoonyereza ki so mu mbeera eyo kiringa akambagambe kyebanategeera ekitono kubanga yere ku kabali kiwogere aŋŋamba bano bannanga badde bakyogerako bw'okeera enkya bw'okeera enkya n'ogula ennyama si g'ogisiika waliwo agisiika n'agiwomesa kakati mukyala Betty Kadya yajja kukola obugwe bw'amala aweereza eri balooya abalina okuteeka enkola mu ekyo ekintu ky'alina okukola yaliwo nga mugoberezi kugoberera zeŋŋamba nga mukyala Betty Kadya gavumenti yaffe ya Uganda tekyalina nti ono asobola okukola kino oba kino gavumenti yaffe ya Uganda etambulira ku mukulu Museveni kyagala okukola kino era toyina kyogenda suubira nnyo Betty kyagenda kukola kubeera ne wabeddewo akampala era nnyo kyakoze kitegeera so nti awe bamutadde olwedde bamutaddewo ngaekisiikirize alina akulemberawo kitegeera so kati ku nkola ya Museveni kyalina minisita bwetugaa gwagenda kuba minisita togeete bamuteekawo akola tewali akola byonna biba byakisiikirize bya Museveni era nze nkaabira Uganda yaffe nti ssente zaffe zigenda nnyo mu bintu ebitaliimu makulu nga tulonda baminisita abangi bamemba kitegeera muganda wange ono omwogezi wa NUP yasoma ki Joel Senyo kati eyo Uganda bwetambula anti kiki gye yasoma munnamawulire ekyo kyebamuwa Uganda yakyankala Uganda tekyalina njagala tugende ku nsonga za Junior abatulaba n'abatuwuliriza n'aba NUP mwenna gattako ne Uganda yonna abantu abo nga Junior olumu baba ba mugaso mu kibiina kubanga Junior abadde alina information ennene alina abagoberezi bangi kyentegeeza abamugoberera ne information egasa ekibiina bw'agita abantu bangi abagikola ki abagifuna oba naye ensobi gye nalabamu mu Junior obusungu naye yalina bungi lwakuba n'abamulumba nga balina obusungu ki anti omuntu ayitibwa omukulembeze ekiyitibwa okukulembera abantu kyekino kyolina okuba nakyo ezimu ku qualities ez'omukulembeze omulungi olina okuba nga olabira wala nti ensobi weenaava noba ng'ogyekennyenya olumu n'otagyogerako olumu n'ogyogerako okimanyi obusiraamu bugamba mu ddiini y'obusiraamu tosalangawo kintu ng'osanyuse nnyo oba ng'oyiize nnyo mu kunyiiga osobola okukolerawo ensobi oba ne mukusanyuka nnyo osobola okukola ki kakati byonna baabikoze omu baanyiize nnyo abalala bane basanyuka nnyo buli omu yakoze ensobi nze ng'omuntu wa NUP nze ng'owa NUP kyannumye Junior okuvaayo anti nze nabadde mwagalira ddala okubeera waawe okiwulira kubanga Junior abadde wa mugaso bwe tuba n'abavubuka nga Junior nga tubayina mu NUP kiba kiraga omulamwa NUP gyetambula ekola ki naye bwe tutandika okubata mu ngeri era mbadde nze nsaba bamukoze ki nnyonnyola abantu NUP yamukoze ki okubeera ng'akola ki ye yakiise nti tajja kubeera mu kibiina ekitambuza idiosi bwe busiru oba obugwagwa nga n'ensonga gy'asinziirako ng'agamba nti balumbuye baabika pulezidenti naye lumbuye mbu mu NUP takola ki tagambwako nejjukira lumbuye oba aliwa yamanyi gy'ali okitegeera kakati ye Junior abeerera ddala ku kitebe oyo naye asinga okuba ow'omugaso nti ajja ku kitebe abeera mu bantu owali ekibiina oli wa NUP gwabyogera nze kennyini ndi wa NUP kakati nze ekyannumye mu byonna era nze naalibadde nsaba akakiiko akatwala NUP ng'ebintu ebinatuuka awo nga waliwo obutakkanya mu NUP bano balubongoya basenyonyi baali badde bayise Junior ne boogera naye ensonga zonna tezigenda kubeera mu mawulire naye olwesobola okugonjoolebwa mu ki munda balabe ki ekikunyiizizza kiki ekitateeredde okubanga omuntu watuukira okuvayo n'ayogera bw'ati ne bijja ne bannamawulire mwenna ne mubikuba wayinza okuba nga waaliwo ekintu ekyava munda nga weekiri ensonga za muganda wange nziwulidde nsizinako nnyo buzibu naye Tamale Junior nzize mugoberera nga munnankyukakyuka munnange ebigendererwa bye mu kusooka nze saabimanya oba nakati sibimanyi kuba buli muntu wajoyininga ewantu ng'alina ebigendererwa
fenna oba muntu wanabyabuzi oba mu business oba oyina ebigendero ngoberedde nnyo buclips bwe bwazza akola mu video naye kino nkyogera obanga bw'anaaba alabye njagala akirowoozeeko oba kireke mu nkola bw'oba oli ku level ey'omuntu ye nga gy'ayogereramu ye ku level gy'agamba gy'alimu asobola okwogera ne Rubongoya asobola okwogera ne pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu n'abantu abalala abakulembeze abeetoolodde naye kitegeeza yafuuka omu ku bakulembeze b'ekibiina yava okuba just fan owulira n'afuuka supporter oba n'omukulembeze omulala so nsuubira bw'oba ofunye obutakkaanya abaana bano abasinga abaliwagira Nuupu be baana abali obubi abatalina kyakulya abatalina mirimu abali oppressed abakusibibwa abakola ki omuntu ali mu kalibe eyo asobola okwogera buli kyasanze soko nnyonnyole otegedde Junior abadde faani Junior abadde supporter abadde yavaawo just okuba faani abadde supporter era oyawule lindako faani ne supporter era nti omuntu kubayita omuntu ku supporter aba yava ku ddala ly'okuba nti adda mu nnyumba ye n'agira ati asobola okugenda ku front pata eba yeetaaga akasente ng'asobola okukawaayo ateekamirize owulira bwe kiba kyetaagisa agenda ku front akola ebintu ebiyamba information agiteekayo nga bwe gyeyina okugenda n'ebintu ebirala so wawe yava ku ddaala lya fan n'afuuka supporter w'ekintu so Junior nze mu kulowooza okwange mbadde mmanyi yatuuka ku ddaala lya supporter otegedde so Junior ku level gy'abadde aliko ebintu by'azaayogera waliwo ebintu omu ku level gy'abadde aliko byatalina kugamba baana bano otegedde abantu bonna abawagira Nuupu abayina zipeegi na biki abasinga bonna amaanyi bagajja ku Kyagulanyi nga n'oyo omwana mwali otegedde Junior tabankona maanyi before nga tanajoyininga Nuupu njogera ku record amaanyi gonna yagajja ku Kyagulanyi ng'agambye wagira Nuupu kubanga abantu bali bakimanyi kitaawe wenarem so yebo yakera ku macha n'agamba wa Nuupu abantu ne bagamba kisoboka ne bamuwero kaminga eyo following yonna gyayina yava kuba nti agambye awagira Kyagulanyi tebakulimba kino kiri ku record ekyokubiri omwana onamulira ng'akola video ng'akola audio ng'agamba yafuna obuzibu yayogera ne Rubongoya bw'oba oyogera n'abakulu b'ekibiina kiki ekisigala kikwogeza ebintu by'ekisino otandika okuvuma simanya biki ebintu ffe wano mu Buganda tulina gye bayita ennono n'obuwangwa waliwo ebigambo omuntu byatayisa mu kamwa naddala ng'ali mu public owulira ebigambo ebyo byanyiiza ku muntu gw'ensuubira agamba nti muyivu ne ku level ffe gye tulowoolezamu nti omuntu omuyivu bwakola ki bwakola so Junior yali badde addayo ku nnono y'ekibiina omuntu bw'oyira muganda wange mutaatawo nga yafunye obuzibu waka nga mafunye obuzibu tugenda ng'olaalaasa mu bantu oddeyo waka n'ogamba aba netuule nga yali badde addayo n'atuula n'ayogera tasa okunyiiza mu byonna kutandika kulumba baana bano abawa fan base ne support eri ekibiina ekirala kino nkyogera nga nsaba ekibiina ekyo ekya Nuupu mwami Kyagulanyi n'abakulembeze ab'ekibiina balina okudda ku mulamwa abaana bano n'abantu bonna bwagira ekibiina ne babajja ku mulamwa gw'okubeera just fans ne bafuuka basupporters b'ekibiina naye mbadde njala kubuuza nambe buyegaakiyizire Junior kitegeeza ki mu Luganda Junior ye muntu akyali mu Luganda liba bujje Junior mu Luganda kitegeeza omwana ebiseera ebisinga manyi wetubeera wano z'amaanyi ganzigo nze Kyagulanyi namulondo mwami Kyagulanyi namulondo kwa pulezidenti luvaala lw'okumulonda ne babawo ebitambula awo ebyobufuzi n'enkola ki n'embivaamu n'embidde ebbali kaakati nze nfunamu ensisi mu mutima gwange era kyekola mwami Faruku agambye nti abawagizi ba Nuupu abo ababula ekyokulya abafeeja twali mwana yali afudde enjala taliiyo yali afudde walamulabyeko nti yafudde enjala taliiyo kakati ekirala nfunyemu eroketa nambemu agambye nti Junior ayite mwamiro yani Rubongoya yamukubira batuuleko gamba kabineti yetuule yemagere boogere ku buloga
bagamba ndabira ddala nga mu butuufu eggwanga lino ne mwami Museveni kwe tumenya agira afugira ddala itako mmaleyo oli namutadde era ngenda kuddamu twogera ku Junior nga buloga waayo omulimu ogwo gwabadde akola obulungi era wenkugamba nti asinka bamwami Rubongoya ne ba Ssenyonyi baani kubanga bebatwala ki wenjogerako oli sekretary general okutuuza okutuuza Junior abakozi baba b'emirimu kubanga Nuufu amaanyi gayokirizo bagaana gali nnyo mu kintu ekyo pointi eri Junior ali waasi okusinziira ku mulimu gw'abadde akola mu Nuufu era okusinziira ku folowa gy'alina ngamba kyalibadde ky'amakulu okutuula ne Junior yensonga lwaki Museveni olaba ng'agenza awantu abatini ennyo abaana bonna bano abakola emirimu gya Nuufu bajeewa ku bwannakyewa otegede tewali alina appointment nti yalondebwa mu Nuufu akole emirimu egyo ekyokubiri olwakantu kembadde neerabidde katono ojja kunsonyiwa ono omwana bwe yali agamba ensonga ey'amaanyi eyabadde eyamukozesa bu vidiyo buno yali gamba Lumbuye yavuma mwami Museveni nona nsonyiwa akantu kano badde nkeerabidde Lumbuye yavuma mwami muki yabika mwami Museveni njagala Junior nkyogera mu kamera njagala jjeyo kiriipu eraga nti Lumbuye yabika President Museveni kyabanyonyola baganda bange bano kakati ekisooka kya byonna mwami Junior n'obwa Junior wenze mbadde simumanyi kyetegeeza nga mugundi ya Bobwani weyajjira nze Junior mbadde simumanyi mwami Junior nzanisa okumutegeera nga Bobwani kiri amanyi gonna yagafunira ku Kyagulanyi mwami Junior era lwakolero Faruku yadde akyebalama Junior wa movement kuna akyebalama bwebalama wamula agenda okulaga oli ADNC ekanya okukola ki tajja bulungi kyava kulosinga najjenda awali amasannyalaze anti kakati ekisooka munyino n'agambye nti abaana abakola emirimu n'omukulu Bobwani tabamanyi bebajeewa banoonya amaanyi n'ensi ekole ki ebamanye kakati mwami Junior owulira ensonga zaawa ensonga bbiri n'obwa Junior bwe era neewuunyiza nnyo namba emu omusajja gwe mmanyi ngo omunoonyereza ko ku paneno namba emu ebiseera bisinga mukkiririzaamu nnyo Junior mu Luganda kitegeeza omwana omuto ebbujja eriika n'eminyira tukitegeeza Junior mu Luganda kibula nze mbagamba nnyo tubata Luzungu ebbanga lyonna lyabakoledde ng'akola ki okusookera ddala neebaziza nnyo mwami David kubanga anaatera okuva mu midomo peke yake ayingire mu kulungaana Junior kubanga mutuufu gwetunira kati Junior okuva mu Nuufu yennyini waliyo ki esooka ombuulire nti mu Nuufu waliyo ki omukulu oyo ye buli kyakola aba afanfunye ntya tonavaamu kintu ekyo kyafunayo omanyi obeera awantu ng'oyinza okuba ng'olaba nti ebigendererwa byayo kuba kati bambi oli ekirowoozo kye kimulowoozeza nti kufuna ssente omuntu oyinza okubeera awantu n'ofunawo amagezi n'ofunawo okuluŋŋamizibwa otegeere by'obadde tomanyi omuntu obeera awantu nga bingi by'osobola okufunawo ng'ogyeko oli byalowooza nti bya ssente fe tetuli mu leve eyo naye mw'otunuulira
nupu nga obwayo nti bwogitunuulira nga nupu omwana yabadde mutuufu okuvaayo kubanga nupu ekisookera ddala terina mulamwa ebintu byabwe babizimbira okwo ku social media simanyi okuvuma abantu kolaki kubika bantu gwe mulamu oguliwo ate n'ekirala era namba emu ansobedde omanyi bulungi abaana abo ababeera okufuna bafulowa bye bafunamu otegedde kakati tosobola kuddaawo n'ogamba nti oli okubeera mu nuupu nze njala nkubuulira ekibiina kya nuupu nga bw'okiraba gwe omwaka kya babuyani agenda eri kuba kyeyo mu bintu ebyalimu bw'olaba waliwo ekitambula mu nuupu bwekyabamala okufuna bwe yayitamu n'ayitamu bw'olabayo ekitambula lwakubanti abantu abamu obabuulira ebintu badda mu kunyiiga badda mu kuvuma tebadda mu kumanya nsonga ntuufu eri ku mutima abantu baagala nnyo okwagala obbasanyusa oyogere ebibasanyusa mufo kyokwogera ebintu ebiki ebituufu kakati ekyokubika Museveni jukira ndi nga bwe nagambye nti abantu abasinga buli lwoyogera Museveni oyinabula mu kamera ng'ogira Museveni omutsiru oyo wabaawo abamu kyebakola kyebaagala nze nayogerako ku Museveni naye mbanga Museveni waatagambe bantu nti mweggalire kubanga nabagamba nti ekyebigere yasiba emmotoka naye ate abantu basigadde bakolaki batambula era mpulidde bana bagamba nti ate namugamba kumpita kumpaki sente kati nemanya nti olumu tubeera n'abantu nga tebamanyi naye nga omwana oyo okuva mu gundi mu nuupu yavuddeyo yakoze nakyamagezi nnyo simanyi naye yaki yagendayo kubanga nuupu eriwo okubugumiriza abantu bonna terina kyesobola kuzimbamu kati oyo agambe structure naye nga naye nyininyini bw'omubuuza structure za nuupu ziriwa bwagende ku nnono nuupu terina nnono nuupu weeraba wali akuba ennyo enduulu teyo kazze waffe era nnono David omukyagambye nti nga tannagendayo yaliwa so nze sagala nnyo tumalire budde ku bantu ba nuupu ba nuupu terina mugaso nze bwegidaba bwe bajja wano ne batubuguumiriza ekyokusookera ddala be basinga okuba n'empisa embi mu bulamu bwabwe bw'osanga be banywa enjaga naye ng'ekyo kiviira ddala waggulu bw'osanga be boogera ebigambo ebitategereka mbadda nga boogera obinoonyereza n'obinoonya nze mbadde nsaba kubuuza Mamenduupu njagala ombuulire ttaala ogambye nti webasinga okulumya abantu era tebalina mugaso olwosanga abanywa enjaga omuntu anywedde enjagayo nassa abantu aliwo asinga ani ab'omu byawo natta abantu ani asinga kati kankubuulire ate ayinza obutakimanya naye enjaga eyo kubanga kati bajja kunkuba essasi wano nze nveewo bwogo naye buli lwe tuba mu kirinja nga tunywa enjaga eggwanga ligenda tulisigamu okunywa enjaga ogenda laba nga lisiriwadde asinga tta kubanga tta ogenda kunzita nze mawa nveewo naye obukintu gwe bw'olaba abaana abakubye obutayimba oyo David abamanyi obasanga abaana kibakubye abavubuka abo muganda wange nze mukkiriza bawanye obudde mukkiriza mwami mukulu mukkiriza mwami mukulu era ebigambo ebimu byayogera mbitwala naye mawa alina okumanya njagala tudisikasinga ensonga z'eggwanga nga tuzidisikasinga mu mbeera ey'ekikulu mbadde nsaba mwami mawa abaana bano banywa enjaga kituufu baginywa naye okimanyi waliwo n'abainaremu abaginywa si buli anywa enjaga nti wanuupu wabula njagala omanye abaana bano enjaga baginywa lwaki otegede sokolindeko abaana bano basinga enjaga baginywa tebalina mirimu tebalina kyakulya tebakola ki nebireetebwa ki omanyi nze sigenda kukanya n'abakulu omanyi abakulu bamanyi nti buli ava mu nuupu oba obadde embega okitegeera naye nga okyakola oba w'amaanyi era oba muwagizi waabwe okitegeera kati nze kisinga okunnuma Junior omanyi oli ayogerako ekintu kimu nti Junior avaayo lwa nsonga lumbu yabika President Museveni era gambe leta kiripu Junior ngenda nga lumbu yabyo ngenda jimuwoyo Junior yasooka n'agamba lumbu ye lwaki ovuma abasawo sooka ovume waggulu abasookera waggulu okitegeera
ovumene ba minister bana abasawo no bakozesa nga gwe bookera ku machana bakozesa abantu bokola nabo okitegera abana ne bamulumba nti ombe omanyirumbu etagambwako ku social media yobo era bw'omulumba oba olumbye Nuupu kati simanyi oba yesewo nenje nenkugamba nti omusajja waba atekedde ku makya n'akulaga ekituufu omanyi kyendabye mu Nuupu kiri ekintu kimu tebawabula mu Nuupu okitegeera bwebakyanewaka nti Faruku musajja wa Nuupu era mu bintu byonna abikola lwa Nuupu n'okola ensobi omuntu n'akuwabula kitegeeza aba mbega nze natidde nnyo bwe nalabye omukulu Kalanda Lugo yani owe South Africa ali mawali nga naye ali ku Junior Ssebo akoze ne live namba ali mu kuvuma nenga kati daba abantu nga bano naye nga mawale ng'omuntu ebamu ku bantu e South Africa olya abatwala ekibiira kyaki mu kifo kyeyandize ng'omuntu omukulu kati ekyabadde agamba nti oli yandiise bali ne boogera gwe kennyini mawale tosobodde kukubira Junior owulira mwogera oli musajja mukulu gwe mukwatwala ekibiina ekyo e South Africa kitegeera naye nawe otadde wali kamera oli mu kwogera ebitakwatagana natudde nenga nti kati kitegeeza eno ennono ya Nuupu oba omukulembeze awo ebintu by'ekisiro bitategereka bwe biti okitegera Junior waddembe okuwagira kyayagala ate waddembe n'okulungama nagamba nti bannaye tewali kibiina n'ekya President Museveni atwala alina abakana bamugamba nti ekyo kintu okoze bubi okitegera lwaki mu Nuupu teriiyo kintu kiga nti akati muzeeyi mutuufu kamera wo gikutte bubi nze bamugamba nti kamera wo gikutte bubi mba nfuuse mulabi onfuna bwe tutajja mu bintu bwe bityo tugenda sigala nga ffe tutambulira mu kikyamu buli kaseera nga tulowooza tuli mu kituufu naye omuntu yenna mu bulamu bw'ensi oba mu nsi eno mwe tutambulira awabulwa teri muntu atawabulwa nze Junior okuvaayo kirungi naye abagambye nti tanavaayo abagambye wano sikyali wa Nuupu ali mawale kati olaba abantu nga ali mawale balina ekizibu kimu era simanyi lwaki era kyovalaba ye mawale kubanga tosobola kubanga oli musajja mukulu olina n'abaana bo gwe n'ogamba munze bampita ali mawale balina ekizibu kimu yagenda e South Africa Bobi Wine yali agenda okukola n'abeera mu ggwanga mumanyi ajja naawe omukale bw'ajja wano asibaawo mu kalenda n'amawale ge kakati ye baafuna ekirowoozo abantu abamu ndowooza bambi baliwo nga oba tebaayina na maanyi mu bulamu bw'ensi eno kati ye nga baali tebamamanyi ye naaga nti bwena eripa ku Bobi Wine buli anayogera ku Bobi Wine nze nja kuvaayo muwalalire nfune obwagazi babeera eyo nyoga ndiye mwana waffe wa People Power ne bamuwaayo sente baali mawale gwe bye babeeramu baali mawale nze mumanyi yali mukwano gwaffe nga ajja nnyo mu Eagles basemakola bonna mikwano gye era bwajja asibaawo kalenda n'amawale ge ayambala ebiwale ebyo ebimpi so mu mbeera eyo nzakutegeeza simuvoola naye mubuulire oba naye agenda mukutu agende kubanga bye babeeramu ate nze seegayira naye balekeraawo okulowooza nti oyogera ekintu ekinaazimba ekibiina kibadde wano tyoba ozizza musango oba mbega kubanga ekisooka tebalina bantu abantu be balina bonna balina mu bibiina mwe baava we banaddayo bonna be balina bonna ne ba MP baabwe balina ebibiina bye bakola bwe baava kati we banaddayo ekyokubiri nyagala Faruku omwanya oyo ayogera nnyo nate n'omuwa akazindaalo ne tulowooza nti ensonga tebanjira okwogera ku kyaddanka okwongerezaako People Power egenda kufiirwa nnyo abantu ng'okuba tyagala kugambwa kivula nti ebiseera ebisinga nti wamala okulonda Faruku ebyange nenkola ki kuba owegereza nti bona bavudde mu People Power balina ensonga zaabwe naye nga tebabawuliza ono fulufiga yavaayo kyokka ate nga fulufiga y'omu babeerayo ku origino anti Faruku lumu naliko ku TV kati naliko ku TV musiraamu anirabidde ng'ali mukwogeranga nti abakyasinze okukyukuka mu ddiini y'obusiraamu kulokoka enamba esinga basiraamu n'agaana lwaki mukimanyi basiraamu n'agaa nti seeka musiraamu yagala n'alwaza omwana we najja ku muzikiti n'atubuulira ekizibu kye ne tugaa tumusondere ssente buli musiraamu yasolangawo sinti 10 siringi 2 musiraamu aba ali ku TV atudde agenda okulya pasita agamba nze emponya n'agendawo ku kyaki yagenda ku kyaki n'agamba pasita n'ekizibu kyennyina nyina omwana
yeetaaga miliyoni mmeka basi agera katuti n'agamba naye tufunye munnaffe wano niyo obuzibu alina omwana we mulwadde abalokole basonda miliyoni ezi kyotegeeza ne bagenda ne bajjanja akakyengeeza okutegeeza nuupu eno ewulirize nnyo abantu baayo baleke kulowooza nti baba bali waggulu ku ntikko beba ekitalo ensonga z'abaganda bange eziwulira nekino njagala kibeere ku likodi baganda bange ekitegeeza gavumenti ya Mwai Museveni eno gye mulaba kyesinga okukola nekyesinga okumanya kyespecializingamu kibayita divide and rule owulira abantu bonna ebakwata gwe ne gwosuubira nti wuwone tebwaba mukyalawo ejja n'emupokera byemupokedde nojja ayabye otegedde abaana bano bonna bawagira ekibiina kya people power oba kya nuuzi balina okumanya protocol otegedde aba NRM be balwanira ku street owulira be balwanira awo bayimanyi gye balina okutuuka ne bagonjola ensonga zaabwe ku secretariat otegedde si kudda ku social media ne baddana mukuleka kati gwe babanga gwe junior ne baba bawuzibwa n'omanya nti kwata genda ku kitebe kyo musinkane n'abalala musootinga embeera badde saba kwabulawo akasembayo agundi ogambye nti yakubira Lubongo yakola ngani mu badde saba kwabulawo akasembayo yafuna okuyambibwa badde saba ate yafuna okuyambibwa njagala topic eno Duncan kamala okuwabulamu nga bwe kiri nti ndi namba emu nga bwe kiri uliriza nga bwe kiri ndi namba emu era ne mawanga akigumiza nti namba emu wadde ogamba ki kakati mbadde nsaba kuwabula akantu kano mu nuupu kuno okuwabula kugenda eri nuupu abawagizi baayo ba fans and supporters kati waliwo oyinza okuleeta okwemulugunya eri Faruku nenkuleeta gy'oli kyekibiina kya nuupu bwendeeta okwemulugunya okwo oba kyetuyise okuwabulwa Mwami David nga bwagambye okuwabulwa okwo ekibiina nsaba kitule kikuwulirize kwabaleese naye tekitegeeza nti okuwabula kwemba nkuleetedde kwekuba okuki nyinza okuleeta okuwabula naye nga kuki singa bagamba nti wono wakyamu ate nabwe sijja kugamba nti nze engeri gyebalaganya okuwabula kwange kuba nze siri mwana wa Katonda nti nze aleeta ekiki ekituufu ekirala kyemmenyawo Mwami David agambye nti basitawe basonda katuuti basonda miliyoni nyanga eri mbasiramu baseze 10,000 kakati gwe otera okubeera ku mizikiti wali obiyingiddemu omanye omusiraamu ng'alina ekizibu anti n'abafeera abasinga bafeeriranga ku mizikiti anti obusiraamu kasita bagamba nti bannanga ono munnaffe wuliriza ono munnaffe bamugirireyo bwe bati so abantu bakasukwayo bukasuka naye bali bapasita basoloza busoloza